Omuterega kalema kansinjo Ssaabasajja Kabaka RONALD MUWENDA Mutebi Asiimye muzzukulu wa Mwanga nechwa olwalero ayogeddeko eri Obuganda naye nga munyiivu bulala era nga eno baka bwatuusiza eri Abaganda n'abo bannakigwanyizi abeekutembye okulaba nga basaanyaawo Obuganda bwattu. Katugende ate atufune ayi Ssaabasajja Kabaka RONALD MUWENDA Mutebi Asiimye kitaffe ebigamba ate abitugambe. Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe
era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabe mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Naffe tusanyuse nnyo okuwulizaako. Ayi beene Ssaabasajja Cuucu Bemba Musota muzzukulu wa Mwanga n'Echwa, naffe tusanyuse okuba nga tukuwulizaako ebigambo ebyo ebyotuwadde ebinyuvu era ebirungi. Twesiimye ddala. Ayi beene, ayi Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bibadde bisuffu, ebigambo bibadde biwoomu, ebigambo bibadde bya muwendo. Lwakuba ndabanga alina bibatemyetemyemu kyekinnumye. Omutima gwawe nga bibatemyetemye, omutima bwe guŋŋamba twaliwo ebitemeddwatemeddwamu, naye nga era ebyo nabyo bibadde bya muwendo okutuluŋŋamya. Waliwo ennono ezimu ezidibizibwa ku mirembe gy'Obwakabaka. Kati tumanyi ku mulembe gwa Kabaka waffe guno nnono ki ezaadibizibwa era lwaki zaadibizibwa. Kabaka taba na musigire kya muwendo, tukimanye ekyo ffenna. Era Kabaka talondebwa bakulu baabika. Nange ekyo nakyogerako wano. Wano bayinza okwetega bakulu baffe bajjajja baffe ab'ebika nga bali mu kwetega watuukewo ekintu kyonna Kabaka baye mutulonde Kabaka omulala. Nedda, abakulu b'ebika si be balonda Kabaka. Engeri Kabaka gy'atuuzibwamu ku Nnamulo n'ebibaawo bimanyiddwa byakyama. N'olwekyo abavayo okubiteeka mu public okulaga nti be balina obuyinza kulonda Kabaka batulimba. Bajjajjaffe ab'ebika nayo abawaayo abyogera mbu ffe tulonda Kabaka neŋŋamba bano tebali mu gaapu za Yoweri Kaguta Museveni bano kusaanya Obwakabaka bwaffe. Ne kasita Omuteregga Ssaabasajja Kabaka akiruŋŋamizza olwaleero ekigambo akigambye bulungi. Twesiimye nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo by'Omutanda bitatirwa kuwulikwa kubanga biri nnantalabikalabika ng'eriggwa ly'ettovu kati biba biwoomu ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. Tuba tulina okubyeyongeza nti biddiŋŋana ne bisobola okutunnyikiramu. Nsaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu mbongere ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ate awo tunaaluyita olunaku. Okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera, naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja, Dean wa Lutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno. Newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa, ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe wayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu
mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntubulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako. Tweyanziza baffe nnyinimu Ssaabasajja Kabaka RONALD MUWENDA Mutebi II okutubuuzaako ebigambo ebituwoomedde bibadde by'amakulu nnyo ag'ebuziba era bisaana okwefumiitirizibwako. Tweyanziza ddala kalimu akansinjo obubaka obwo era kale obututadde weewaawo. Mbagala nnyo mwenna abaliko ebigambo by'omutanda sijja bijungulula byebyo bya guleevi kati kambaleke mugamba ne guleevi oyo. Omukama abankumire banange mweraba.